Omuwala okusuna amabeere nga muto, tugambe nti myaka 8, myaka 7, myaka 9, n'asuna amabeere nga muto tekiriiyo, era kinoonyezebwa eddagala. Kyokka mu by'omunda bw'okinoonyeza eddagala, awo kye bayita okuloga. Okuloga kuno kujjira wa? Abasamiddeko oba abaazizza ku lubaale oba abayise ku mpewo, waliwo enjogera gye tusanga wakati mu kuyita lubaale nti emizimu egisooka okujja gisobola okujja mu booluganda nga mutudde, jjajjammwe n'ajja ku mutwe n'agamba gundi oli mulogo, tukooye obulogo bwo. Okitegedde? Abasinga ne beewuunaganya ne batunuulira gwe bagamba obulogo nga badde tebakimanyi, era ne gwe bagambye obulogo ne yeewuunya nga talogangako. Abamu asituka ne mu ŋŋoma nga tezinnaggwa, era abamu anyiiga nnyo n'agamba teyandibadde jjajja n'ampita omulogo, oyo alabika si nnajjajja, oyo abyekoza bwekoza. Nze sikwatanga wadde ku kikolo kya ddagala nti ndoga. Kakati enjogera eyo abasinga mubadde temugimanyi, mubadde temumanyi lwaki abooluganda baawukana nnyo mu kusamira, mubadde temumanyi lwaki basasika nnyo nga bakuŋŋaanya okwaza lubaale, mubadde temumanyi lwaki emizimu egisooka gijja ne gibalangira obulogo oba ne giga nti mulogaŋŋana, oba omuzimu ne gujja ne guga nti ggwe wanzita. Kakati kiri bwe kiti. Ekisookera ddala, famire ng'eri mu lubaale ng'agibanja etega emitego mingi. Egimu ku mitego gy'etega, mu famire musobola okuvamu omuntu n'agwa eddalu. Akati bw'agwa eddalu naye nga mu kugwa eddalu okwo n'afuna akalogojjo, babeera baagalirawo mutambule muzuule kiki ekimusudde eddalu. Kati otuuka nga mugenda ku musawo, oluusi wa mayembe, oluusi musawo ki? Akati omusawo ng'anoonya amaduudu nno ndowooza ge gafunyisa omuntu otulo, ng'anoonya eddagala, oluusi bbinga bazimu, oluusi sekabembe oba lugobango oba mugobango oba muzibaziba oba dduka ekibabu, ng'anaaza mulwadde. Akati eddagala eryo terikolagana na lubaale. Kati omutego lubaale gwe yateze, omusawo ono aba agulwanyisa. Kati omuntu ono eyafunye ekizibu ekinene eky'obulwadde, buli lwafunamu okutunulamu, lubaale ono oba omukoze bubi. Kyova olaba nga lubaale abagoba ku basawo abamu, nti abasawo abamu tebamala kwetegereza oba lubaale atuuka kukuba bukubi kiragala ye anoonya gwe kuwona. Kati ate ebiragala ebimu lubaale abiwunyira bubi, bimuwunyira bubi. Okitegedde? Kati olumala obbikuwa naaba eddagala lino lyakunywa, lino lyakufumba, lino lyakunywa, lino lyakwekuuta. Okitegedde? Naye ng'ekikulumisa omugongo jjajjawo muzimu, ekikulumisa ekifuba jjajjawo muzimu, ekikutudde mu mukono jjajjawo muzimu. Kyokka omusawo akugambye nti olimu eddogo, omusawo aleese eddagala. Okitegedde? Dduka ekibabu, binga bazimu, eddagala ery'enjawulo erigoba amalogo. Kati omusawo alikuwadde olinaabi. Omuzimu ogubadde gwasituse nga guzze gubanja ebyagwo, olw'okuba ebiragala bino biwunya bubi, omuzimu guzze ku bbali, kati otunuddemu omaze emyezi 2 ng'oli mulamu. Kyokka omuzimu jjukira gwadde gwazze kubanja. Kakati bw'omala ebbanga ng'onaaba eddagala eryo, oba tugambe bakuwadde lya mulyango, kuteeka mu kamooli, kusimira wansi mu mulyango, bintu bwe bityo, lino lyakwesiigira mu bizigo, lino liri mu mmumbwa, bwetyo naye nga ligoba. Kyokka eddagala eryo lyesiiga ligoba, naye nga obulumi obukubaddeko si ddogo, abadde lubaale. Akati munnaye ebiseera nga biyitawo biwanvuko nga mutuuka ekika kibaamu omuntu nga mukola olukiiko, twandiyise bajjajjaffe biki. Kati mutuuka mugenda mu ddiro lya ssenkulu oba nankulu, muyita empewo, emizimu gijja. Kati emizimu bwe gijja, muzimu gwa kitammwe gwe gusooka oba ogwa ssengammwe oba jjajjammwe. Bwe gutuuka gutuukira ku ono bulijjo anaaba eddagala, gumu ng'atukooyo obulogo bwo oli mulogo. Kati ab'ekika babuyabuya bakitwala nti bulijjo alabika aloga bbo, kumbe lubaale ayogerera mu lukolosoofa, lubaale ayogerera mu ngero. Okuloga bbo so si mmwe abantu. Buli onaaba eddagala erizza lubaale ku bbali oba oloze.
oba oziyizza lubaale oba oggyeewo omutego jjajjawo gw'abadde ateze. Okitegedde? Kakati ne bino ebintu bwe biri. Kati ebintu by'omwana omuto okusuna amabeere tekiriiyo. Omwana omuto okusuna amabeere kifaanagana omwana omuto ewaka okumeketa amannyo, kifaanagana omwana omuto ewaka okugugumuka mu kiro, kifaanagana omwana omuto ewaka okufuna ekifu ku lubaawo ng'asoma. Kyokka ojja kusanga omwana oyo afuna ebizibu ebyo nga muto ddala, nga tannatuuka wadde okusamira ng'era emyaka gye mito, oluusi 6, oluusi 7, oluusi 8, oluusi ali mu P4, P3, oluusi P6. Kati omwana oyo aba akyali muto. Kati njagala okubategeeza bino nti buli kisoomoozo ekikwata omwana emyaka egyo P3, P4, P5, P6, buli kisoomoozo ekikwata omwana oyo ebbanja liba ku bazadde. Okitegedde? Kubanga olukwatira ku mwana okeera nnyo. Kati ebintu ebyo abasinga temubimanyi. Omwana aba ameketa amannyo wabeerawo omuzimu oguba gubanja oluusi ku sayidi y'ebukojja oba ku sayidi ya taata. Oba oli awo waliwo okumeketa amannyo okwa kabaka olwo okumeketa amannyo okw'omuzimu. Kati okwa kabaka ojja kusanga mu famire eyo taata ne maama kabaka ababanja era abaluma. Kati abaana bano ebiseera ebisinga lubaale abakkamu nnyo, oluusi abalemesezza okusoma, oluusi balwadde tebagwa ku bitanda. Abazadde musobole okutambula mwebuuze kiki ekivaako omwana nga okuba bw'ati. Kati otuukayo nga bakakutema nti omuzimu gukubanja guwe ebyagwo gwe gwasimba mwana. Akati embeera eyo mwena temugimanyi nti ozadde omwana agugumuka ekiro, ozadde omwana n'akubwa ekimbe, ozadde omwana ameketa amannyo ekiro, ozadde omwana nga alina amannyo mu kamwa naye nga muto muwere, ozadde omwana alina obuntu mu bukyala oluusi bulinga nga bufuli. Babazaala bulijjo abaana bwe batyo. Ozadde omwana mulema. Okitegedde? Ebbanja liba ku bazadde. Omwana oyo omuwere aba tagenda kusamira. Kisinzira ku bazadde bano emirembe egikyamye nga tegituukiriza bintu nga komputtu kwe gitudde giri emeka. Kati byebyo ebijja ne bikwata abaana ne bituula mu baana. Kati omwana ng'oyo okusuna amabeere bbanja liri ku maama. Okitegedde? Maama ayina omusambwa gwa maama ogumubanja. Okitegedde? Kati abaana abo babafuniranga eddagala abantu abakulu. Era nze njagala kugamba gye buli eno gw'abuuziza ekibuuzo kino. Eddagala lye bawa omwana omuto tugambe emyaka 6 asonye amabeere naye nga mwana wa buwala tannatuuka kusuna amabeere naye gasonye. Eddagala erimuweebwa omanyi nze ekituufu kiba kituufu. Kye simanyi mba sikimanyi ate kye mmanyira kuga nti nkimanyi. Siina kintu kye nnyonnyola kuno nga nakikoppa. Siina kintu kye nkugamba nti kino kiri bwe kiti nga kiteebereze oba nga nina gwe nakiwuliddeko nno. Ebintu byonna bye nnyonnyola mba mbimanyi era kye simanyi kuga nti sikimanyi. Ekituufu eddagala ery'amabeere ago mu mwana muto sirimanyi, wabula mmanyi kivaako ekyo. Okitegedde? Ddagala lingi nnyo lye mumanyi kuba nze nasooka mu kitundu kikozesa ddagala kijjanjaba biki ebintu ebyenjawulo bwe bityo nzibye nasookamu. Nasooka kubeera musawo nga nzijjanjaba nkwata amalogo biki ebintu bwe bityo. Kati oluvannyuma ate nenzirayo ne ntabaala emyaka gyange 5 kitundu ky'eddagala ne kiwummula ne ntandika lubaale sooka ow'embiri atudde ku bulongo ne mpitabira ebituntundu eby'obwakabaka, ebituntundu eby'obulongo, ebituntundu eby'abamaama era lwe lubiri ne mu kusooka terwasooka kuba lubiri. Mu kusooka nasooka kubeera mulaguzi. Lubaale n'abintikkulako byonna ne biwummula ate nampa obubaka obuddayo mu nsozi bintu bwe bityo. Kakati eddagala lingi nnyo ndimanyi kyokka eryo ddyo sirimanyi. Waliwo ga nti nsirikidde eddagala kyoba oli awo nnyinza okuba ndimanyi sirimanyi ate saagala kujinga kubanga ogwo si mulimu gwange. Eddagala erizaayo amabeere ng'omwana tanneetuuka sirimanyi naye ekivaako ekyo nkimanyi kozi oyo maama Nnaalongo. Omwana bw'anaaba afuka ku buliri ng'afuka nnyo ekizibu ekyo kiri ku bazadde, kiba ku bazadde. Omwana afuka ku buliri kiba ku bazadde. Omwana ojja kusanga omwana nga muto
naye ng'enfuka gy'afukako si eya bulijjo bino nti otulo twamututte nnyo waliwo abaana beebaka ennyo biki nga si ebyo wabula okufuka ku buliri nga balina omusambu oguyitibwa nanfuka gwe gubanja maama. Emisambu bujjo bwe giba gikubanja abaana be babulwa amagezi, abaana be babonaabona, abaana be batasoma, be bavuga ebigaali ku byalo, be babeera mu betting, be basiba mu kusiba emipiira. Okusiba emipiira si kibi kubanga n'abantu abategeevu abakulu basiba emipiira kubanga ebyemipiira bya mizannyo. Nate waliwo bba abaana bo abakyawa okukola nga yalina kkeera mu mbeera ezo bwe zityo. So si buli asiba emipiira nti muyaayi, nedda. Ebyo babiyita bya mizannyo, bibeeramu abantu abakulu, abato n'abakadde. Naye kye tugamba waliwo abaana ate bo akyayira ddala okukola nga yalina kkeera mu ekyo. Okitegere kati okugeza okunywa enjaga. Waliwo abaginywa mu ngeri y'obubi, ate waliwo abaginywa n'ebawa kukola, ate waliwo abaginywa nga kiringa kyakunywa kye nga takirinaako buzibu, ng'oluusi muntu mukulu, oluusi mukadde, oluusi alina emirimu gy'akola, oluusi gimugaana okwebaka nga baddereeva. Okitegedde nkola kiro, ndi musawo, ndi dokita, biki. Enjaga bagifunira mu angles ez'enjawulo, bakuginywera ku caayi bwe bityo. Ne si buli aginywa nti muyaayi. Kati ebintu ebisinga mulina okubyegendereza. Si buli aginywa nti muyaayi, ojja kusanga omuntu omukulu mu nsi ng'enjaga aginywa naye nga ate temutuma kutta bantu. Kati si buli muntu nti akozesa ekintu muyaayi, si buli anywa omwenge nti abo batamiivu, nedda. Wabula kiva ku nkozesa mbi n'abalala okuyitawo we bandikomye, kye kifuula ekibi. Okitegedde? Kakati ensonga y'amabeere nina koozi kweva maama Naalongo abanja maama. Maama gy'akomye okwewuliikiriza pakati bano abakyala, abuuza obubaka olwaleero n'obumunyonnyola, n'awulirira ku bubaka bwamu n'engeri gye bumuddibwamu. Abamu agenda okuzuula ng'ebintu byonna by'alaba bye tusomesa ng'era yeetaaga kutereeza lubaale. Kyokka n'alinda kulwala, n'alinda kufiirizibwa, n'alinda kufuna bizibu. Kakati ono maama ow'ono omwana ateeka okuba amanyi nti aliko lubaale. Kyokka balinda bidde, balinda kumala kufuna bizibu okutambula. Okugema byonna n'okugema ezzadde lye obutafuna bizibu, omuzadde yandibadde yeenoonya nga tannabakaddiwa, n'ateekerateekera abaana ensi yaabwe empya ey'omu maaso. Okitegedde? Kati kino ekizibu si musango gwa mwana, kino ekizibu kiri ku maama. Ogwo musambwa gwa Naalongo naye gubanja maama. Enewo omwana guyitirawo buyitizi, gwagala kulumya nnyina, era nga buli bw'atandise okusala entotto okwebuza kiva ku ki. Kati y'oli yateze omutego, agutega n'amala n'avaawo, n'alinda otambule onoonye anaagutegulula, kuba gugenda kusaanyawo obulamu bwo. Kati ne lubaale naye bw'ali. Okitegedde? Kale nno ensonga eyo ya bbanja, bamaama bakubanja gwe maama azaala omwana. Waliyo eddagala lye bakozesa, maama alina kyakubako oba gubamula oba kiba kiki, sirimanyi nnyo naye nga abantu abakulu balimanyi, naddala bamulerwa abo, abantu abakulu ku byala, bazeeyi, abakazi balimanyi, naye nga litambula nnyo n'omulawo. N'endowooza abamaama oba yakola omukolo ogwo. Okitegedde? Kale okubayo ne tukola emputtu, lubaale tumutegedde, naye ne twesigiikiriza oba ne twesiriikiriza, okitegedde, oba ne tuguma n'ebizibu byaffe, kyekituviiriddemu abaana baffe okukyukakyuka mu bulamu, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno kansubire nti otegedde bulungi eddagala ly'amabeere nga mwana tanneetuuka sirimanyi. Kyemmanyi mba nkimanyi, kyemmanyi era nkinnyonnyola nti nkimanyi, era bwe kuganda ekyo nkimanyi n'ova ku kyange ng'ogenda ku wangatto. Bangi balina engeri gye babyogeramu abamu, bamu oba ne baddamu ne babyogeramu bye tusomesa abamu. Neffe oli ne waba agambye nti si byebyo, si bituufu, ffe tuteekawo butesi maaso abiri ne tukulindira mu kkoona. Bwe nkugamba nti lubaale yajja kumala emyezi 8 ne wabawo agamba nti ebyo byakukusibira mu mbiri. Nze maakulinda ne tulaba gy'otambula ne gy'ogaa nti bamanyi, ne nkuteekako amaaso abiri ne tulaba naddala
singa ndoza kankome wano. Okay, akukuume lisodde ne dduna Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.